Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate kino kyagenda okuleetera Mwai Museveni awamu n'akabinja ke bagenda kufa bakyejusa. Temulaba nti yakoze enkyukakyuka mu magye, twongera obbajjukiza nti omukulu ali mu kutya, ali mu kugamba ddala His Excellency the President of Uganda documentary eno weegenda okuntuusa n'ayitawo. Baganda bange, mikwano gyange, nyongera obbajjukiza n'obbategeeza nti ebyajjajja wano si birungi mu wadde n'akamu wadde n'akatono, era nga jjajja ali asula ku bunkenke agamba His Excellency the President of Uganda tumanya awadi wina Bobi Wine yavaawa naye yeebuuza bwe wali oloseko nti olirabako ebirabe munnange tannaba kutegeerayo, naye nga ffe twongera omujjukiza n'okumutegeeza nti ajja kutegeerayo lwa mpaka oba ayagala oba tayagala. Ffe tujja mmutegeeza era ebigambo ajja kuba abiwulira. Baganda bange, ebya Mwami Yoseri Tebukabulwa awamu n'akabinja ke bibi nnyo nnyini ddala, ajja bitegeera ate era ajja byejjusa. Ffe tujja mugambanga ebigambo tujja kwongera okubimutegeeza era ajja byejjusanga. Tumugamba Mwami Museveni nti munnange byonna byokola bino ogenda bitegeera anti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine the President of Uganda wanjawulo ate era nebyakola byanjawulo. Biruma bangi tukimanyi, biryewo bibaluma bibatta bawulira nga bafa n'okufa. So baganda bange, mikwano gyange, tongera okujjukiza Mwami Museveni awamu n'akabenja ke nti we are a national platform with His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine talina kyagenda tugamba. Guno nno muliro baganda bange, tweteeketeeke kyonna ekijja Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyagenda okusaba okulula. Tutumanyi oba Museveni kinaamuleka kyekimu era gyali eyo atudde ku mpiso agamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ssaawa yonna mpisaamu, ajja kuyisaamu. Omusajja ali ku bunkenke, tuli ku bunkenke ffenna eno ewaayo seeri tewali mirembe, nti omuntu yeefudde kiki ye bannange. Baganda bange, mikwano gyange, embeera bwetyo bweri, tuli ku bunkenke naye nga ye His Excellency ye kyagenda oleetera Mwai Museveni tagenda kukyagala. Katukkirize katwogere, ebigambo tubyogedde, buli kimu tukyogedde, naye ekijja kyanjawulo, talina kyagamba. Weebale nnyo His Excellency, so kuwulire wano. afunye ne tumanya awadi wina yekka mu Uganda yonna gwe wali oloseko nti olirabako ebirabo ebigabibwa nga Papa Francis afunye ne Hillary Clinton nafuna, nomala okuwa Hillary Clinton tuli kubya peace, ebyobuntu bulamu, ebyokulwanirira abantu bonna. Papa Francis bamuwadde. Hillary toyagala nti biwulire ebyo. Hillary Clinton bamuwadde. Ban Ki-moon bamuwadde. Gwe wuliriza manya tofaayo. Manyi bizitowa. Ban Ki-moon bamuwadde. President we Georgia bamuwadde. Bwe bamaze okuwa abo bonna nga mwe muli Papa Francis ne banoonya owamu w'embogo, oweri egomba, omwana we Magere, omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ne bamuwa. Kye twandibadde tusookedde nako nti wayiswa biki ebiriwo, birabo ki bino? Tutematema na kyemalira, tewabangawo international expatriatism mu kulwanisa bwana kyemalira ng'eriwo kati. Neyogera ku birabo babigaana okubyogerako ne wano ku TV. No, nalabye nga bawa Mwami Kyagulanyi ebirabo period. Waliwo ekirabo? Kirabo kiki bamuwadde? Tugenda komando, tuddemu nga tuzzeemu. Weewulidde? Akuume, jambo. Omanyi ekisinga okuntabula kungu, bannamawulire sometimes mutumalamu amaanyi. No, we didn't see that. Kantwale naawe. First of all, you misinterpret buli kye mulabye. Mu buli kye mulaba mukifulindako. What is the misinterpretation? Anti nzija. Kati tuddeyo ku Africana. Kubanga community ya Africana bw'oba ojjukira bulungi, I was part of the team. The team. Yes. Kakati wawe twayogerera mu kalulu ku Africana. By elections. Wawe njagala ongambe nti omukulembeze gundi yajja n'agamba nti mu bululu tugenda kola nga bwe tuti. Njagala okingambe.
It has been the position of the National Unity Platform and our president that the issues of elections are not priority because they are a constitutional duty. Chovola banti kunga is not a political structure. It is a struggle structure. Chovola banze buli omwogere no banseka nti tebamanyi na bye tuliko kati kunga leero kankubulire is not a political structure. That is why it is even having some little clashes with politicians. Kakati gwe because mmulowooza nti buli kye tukola mulino kimanya. Okay? Era tulino kibaleetera ekyokubiri bingi kuba bye tubalagako bye bitono. Eyo meeting teyayogerako ku kalulu naye yalaga nti bannayuganda abanyigirizibwa. First of all, bwe tumiitinga oba kwewa magezi, oba kwegumya, oba kwebuulirira, oba kwenenya, oba kuyombagana, buvunaanyizibwa nti ffe abamanyi nti ensi yawambibwa, tukyasobola okuleka ebirala byonna. Kubanga bw'oba oyogera ku kalulu k'Essoroti, twagenda mu kalulu k'Essoroti personally. Naliyo Essoroti ne President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gundi yaliyo Dr. Kanokiza Besigye yaliyo bulungi nnyo. So tosobola keera ku makya n'ogamba nti bwe tuvaayo ne tujja wamu twajja nga tuvudde Essoroti ne ebintu bino bannayuganda bonna bye balaba. Ekyokubiri n'emboozi gwe gy'oyagala tunyumye kweno sho tosobola gikondesinga kungu tosobola kudisikasinga kwata mundu ku sheno bw'oba osobola gitandike kuba ye option gye mutu mu Uganda yonna. Gwe wali olooseeko nti olirabako ebirabo ebigabibwa nga Papa Francis afunye ne Hillary Clinton n'afuna n'omala okuwa Hillary Clinton tuli ku bya peace eby'obuntu bulamu ebyokulwanirira abantu bonna Papa Francis bamuwadde. Hillary toyagala nti biwulira ebyo. Hillary Clinton bamuwadde. Ban Ki-moon bamuwadde. Gwe owuliriza manya tofaayo manyi bizitowa. Ban Ki-moon bamuwadde. President we Georgia bamuwadde. Bwe bamaze okuwa abo bonna nga mwe muli Papa Francis ne banoonya owamu w'embogo, okay, oweri egomba, omwana w'emagere, omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ne bamuwa. Kye twandibadde tusookedde nako nti wayiswa biki ebiriwo birabo ki bino tutematema na kyemalira tewabangawo international expatriatism mu kulwanisa bwannakyemalira ng'eriwo kati. Neyogera ku birabo babigaana okubyogerako ne wano ku TV. No, nalabye nga babamu Kyagulanyi ebirabo period. Waliwo ekirabo? Kirabo ki kye bamuwadde? Tugenda komando tuddemu nga tuzzeemu. Weewulidde? Akuume jambo. Omanyi ekisinga okuntabula kungu bannamawulire sometimes mutumalamu amaanyi. No, we didn't see that. Kantwale naawe. First of all, you misinterpret buli kye mulabye. Mu buli kye mulaba mukifulindako. What is the misinterpretation? Anti nzija kati tuddeyo ku Africana. Kubanga community ya Africana bw'oba ojjukira bulungi I was part of the team. The team. Yes. Kakati wawe twayogerera mu kalulu ku Africana. By elections. Wawe njagala ongambe nti omukulembeze gundi yajja n'agamba nti mu bululu tugenda kola nga bwe tuti. Njagala okingambe. It has been the position of the National Unity Platform and our president that the issues of elections are not priority because they are a constitutional duty. Chovola banti kunga is not a political structure. It is a struggle structure. Chovola banze buli omwogere no banseka nti tebamanyi na bye tuliko kati kunga leero kankubulire is not a political structure. That is why it is even having some little clashes with politicians. Kakati gwe because mwe mulowooza nti buli kye tukola mulino kimanya. Okay? Era tulino kibaleetera ekyokubiri bingi kuba bye tubalagako bye bitono. Eyo meeting teyayogerako ku kalulu naye yalaga nti bannayuganda abanyigirizibwa. First of all, bwe tumiitinga oba kwewa magezi, oba kwegumya, oba kwebuulirira, oba kwenenya, oba kuyombagana, buvunaanyizibwa nti ffe abamanyi nti ensi yawambibwa, tukyasobola okuleka ebirala byonna. Kubanga bw'oba oyogera ku kalulu k'Essoroti, twagenda mu kalulu k'Essoroti personally.
naliyo Esoroti ne president waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gundi yaliyo Dr. Kanokiza Besigye yaliyo bulungi nnyo. So tosobola kera ku macha n'ogamba nti bwe tuvaayo ne tujja wamu twajja nga tuvudde Soroti ne ebintu bino bannayuganda bonna bye balaba. Ekyokubiri n'emboozi gwe gy'oyagala tunyumye kweno sho tosobola gikondesinga kungu tosobola kudisikasinga kwata mundu ku sheno bw'oba osobola gitandike kuba ye option gye mutuwa. Banji tebajja kutegeera His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era banji nnyo munnange bajja kulaba okutegeera naye tetugenda kusika nabo muguwa tetugenda kuyomba nabo tugenda balagako bulazi nti Kyagulanyi tetugenda kubalowoozesa temugenda kutegeera His Excellency yani wabula mujja kulaba ebikolwa ebirungi byaleese ku lwa Uganda yaffe okututambuza n'okutunula ffe tuli wano kubajjukiza nabategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine elected president of Uganda yajjanga munonozi yajjanga kitangaala gye kiri kale tuwulira nga twesiimye nnyo kuba nga tulina president ayagala abantu ate agenda atwala Uganda mu maaso. Kano kanzijeyo mu Kamoli mbadde nsaba mu kalabe bulungi muketegereze newankubadde mulimu oluzungu lungi funda munna akuvuunulire akubuulire kye kitegeeza osegedde temumanyi makulu ga kintu kino. As Sharon said, that we ever thought was possible. Thank you both so much. His Excellency the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bantu bangi bajja kulaba okutegeera naye nga twongera obajjukiza n'obategeeza nti president waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye asimbula kutwala Uganda mu maaso tuwali kigenda tukanga era tusuubira tuwali kigenda kutuza mabega ffe tuliwo ogamba otya eyo kansuubire oli bulungi nze Mordecai Mulisa tugenda kwogera kwene ensonga sookolabe. As Sharon said, that we ever thought was possible. Thank you both so much. Clinton yali mukyala we yali president wa America Bill Clinton yaweerezaako mu gavumenti ya Obama nga secretary of state minister avunanyizibwa ku ngeri America gyekolagana n'amawanga amalala essaawa zino ndowooza Tony Blinken yalimu ekyo ekifo naye Hillary Clinton musimbyeko essira lwaki kubanga oyinza okuba nga bwe gambye nti oyinza okuba onyooma oyinza okuba totegeera kino kye tuli mu kwogerako. Hillary Clinton yavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu America wano wensinziira n'awangulwa nga bayita mu nkola gye bamanyi oba gye tumanyi nnyo nga electoral college eriko abalonzi abatasukka mu 600 mu kalulu k'abannansi bonna mu America yawangula mu kye bayita popular vote. Hillary Clinton yafuna obululu obukadde 65 mu emitwalo 84 mu 1960 wabula n'awangulwa Trump yafuna obululu obutono kuba yafuna obululu 62 mu emitwalo 97 mu 1936 naye mu nkola eya electoral college banji nnyonnyole mu nkola eya electoral college Trump n'afuuka president era bagamba abagoberera ebyobufuzi bya America bagamba nti mwalimu omukono ogwebweru nga bakwesa aba Russia. Oyo yali mu category yemu ne Bobi Wine omukolo gugenda okuggwa Bobi Wine nga yawangudde award yemu simanyi oba okitegeera naye ekisimu ku bisinza okunnyumira nti award eno yagidedicatinze eri Olivia Lutaya n'abalala abasibibwa obwemage nga babalanga ensonga z'ebyobufuzi. Njagala mukuwe omwewulireko Bobi Wine nga wa speech.
honestly, I was not ready for this. I am so humbled. Christine mentioned that we did not set out to make an award-winning film. For us, we were just telling a story of our nation, Uganda, fighting for freedom and democracy. We are so humbled because this film reaching this level of international attention is a lifeline for us. Me, my wife, Bobi right there, our comrades, and all the political prisoners. We are very glad that now we've been able to smuggle the truth out of Uganda. And we hope that the more the nation sees the Ugandan story, is the more the nation will change policies in Uganda, will change the way they relate with General Museveni, who has been in power for almost 40 years today. And I want to dedicate this film to all my friends, those that are missing, those that are in prison, and all those that are struggling for freedom in all the oppressed places all over the world. Thank you very much. Thank you very much. Atengo muyimbi ndoza obyayogedde agambe nti na award egenda kuyamba okola filimu eyo ne bagiraga n'okutuuka okuwangula bayamba okulaba nga ba creating awareness okumanyisa abantu naddala abo abavujjirira Uganda nti bannange ono gwe muvujjirira bino byakozesa sente ze mumuwa. Era n'agamba nti the more the nation see the Ugandan story, the more they will change policies and how they relate with the government of Mr. Museveni. Inti engeri amawanga jegakoma okulaba eno cinema, jegakoma okulaba Museveni byakola, jegagenda okukoma okulaba nga gakyusamu enkola y'ebintu mu Uganda n'enkolagana yaago ne mwami Museveni. Abadde batamanyi ensonga lwaki yakikoze, Bobi Wine avawe n'akinnyonnyola. Takoma okwo manye bagamanga batamanyi era bagamba aboogezi akolera Museveni ate benyinyi ne bano bagamba lwaki aleeta abazungu ayagala bajjako Museveni lwaki takyekolera akolera Museveni oba akolera bazungu salawo naye yayimbye mu luno mu bino byonna yamaliza nga ayimbye era n'ayogera ku bikyamu labayo. You rig elections just to stay in power. You torture your opponents, kill your opponents just to stay in power. Nanyonyola n'ensonga lwaki ayambala esaati eriko ekifaananyi ky'Olivia Lutaaya. Agamba nti bangi abasibanga bambadde obukofiira nga bambadde n'essaati eziriko ekifaananyi kyange nange nyambale n'essaati okuli ebifaananyi byabwe okubakiikirira. What an amazing man. Bino gobanga ate abamu basalawo kwesulayo gwa naggamba bw'oba tomanyi kimagining bakuwambyeko omuntu yenna gw'osinga okwagala then weteeka embegere by'abantu abo abawambibwako abantu abo abamu battibwa batulugunyiziddwa tetumanyi gye bali temusanga nnyo bannange. Bobi Wine ayongerayo natugamba nti he is the modern day Idi Amin. Nti Amin ow'omulembe guno n'ayima n'agamba I was 4 years when he came in power. Nayina emyaka ena bwe yajjira mu buyinza olwaliro nyina emyaka 42. Bobi Wine yayima. Kino kitegeeza kimu okubeera mu category emu n'abasajja abo n'owangula n'awaani. Marcus Garvey yagamba nti tutandika butandisi and we are still going strong. Nanyumyako ne Bobi Wine nali ekama okyalumu nga ndi mu ofisi nga ine ekifaananyi kya Marcus Garvey ne tunyumya ku Marcus Garvey ne tweyagala twegwako nga fena twasoma omusajja oyo. It is very, very amazing. So banjagala okumenya okubabuulira otegeere
bino ebintu byali mu college Germany byakoze binene tobe omuntu wakuzanyira ku mutwe ate mole kyamaanyi bano bebavugirira Museveni ate ejogenda okuyitira ojja kugwa ku bano bagamba lwaki akozesa abazungu ayagala abazungu bamugireko Museveni nze Bobi nandi badde muwagira nayo okuva yatandika okubireetamu abazungu abantu abo abogera bwe bato bolowooza oba boogera n'obugumu bw'amaanyi n'obuvumu ng'olowooza bibogera babalowooza bibogera by'amagezi nobagamba nti ate owamwe musoma ebyafaayo oba ebitabo Museveni bwe yali ng'alwana mu lutalo obutendesi yabujjawo bani abaatendeka abalwanyi beyalwanyisanga nabo naye yennyini nnyini bali bannayuganda ote olwafiira Pulezidenti w'abantu omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja agenda mu maaso n'okuboogeza obwamaama mujja kulaba okutegeera naddala mmwe beetusikawo busemigwa okulaba nga tusobola obbazza mu layini y'okutegeera mujja kulwawo mufuna mujja kulwawo mutegeera era tubasaasidde nnyo naye tubalinaako buzibu mugende n'entegeera yammwe kyebagamba naffe tutambule nga tutereeza eggwanga kulwa Katonda n'ensi yaffe.